Jatango moya tuse ye wabera wenjawulo tatango moya tuse ye wabera wenjawulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Mbaniriza nnyo ku Omumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar. Nebaza Mukama nti annanze njogerekeri abatukuvu b'essira amansiro obuyinza naye olw'ekisangulumiza Mukama manya n'eddoboozi ensi Omumbejja wa Yesu NKSM mwasize mutya era mwasibye mutya kansibwe nti ffenna Mukama atukumye bulungi si lw'amaanyi si lw'obuyinza naye olw'ekisa nange ngulumiza Mukama nti atukumye alina obukosefukosefu nsaba Mukama akumponyeze asobeddwa nsaba Mukama naawe akunzirire mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yesu ompya n'ompya yakatwegattako mukwano tukwaniriza nsaba n'obwembeefu laba obubaka bw'osanzeeko likinga commentinga subscribinga osharingireko n'oyo gw'olina abakadde bange ababulinako mbeebaza mwebale kuyimirira wamu nange mwebale kusharinga mwebale kuweerereza wamu nange Mukama abampeera omukisa. Yes, olunaku lwaleero tuli mu Bible reading yaffe nyaniriza buli ssekinnoomu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Twegatteko buli lunaku tubaawo ne buli lwa mukaaga tubaawo ne Bible reading yaffe na buli lwakubiri. So negattaako tusabe tuyigire wamu kabwete ebigambo bya Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Sharingirako oyo gw'olina tokodowalira ekigambo kya Mukama. Abamu tebalina Bible naye ate kati etuuse ku YouTube channel zaffe nga tusobola okuyiga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. So katugende mu maaso mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Katukowole omwoyo wa Mukama. Mwoyo wa Mukama Taata tukwaniriza kabite wange tukwaniriza omusumba omulungi muffe temuli magezi era temuli maanyi naye okwagala kwonna ekitiibwa kyo leka bitambule mu buli ssekinnoomu. Yogerako n'emmeeme yaffe tukomeko olwaleero mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kyusa enfumiitiriza yaffe ku lw'ekigambo kyo Mukama. Leka tutambule nga bajjajja yaffe baatambulanga mu bulungi mu bubi tulemenga okulinnyayo ekigere kyaffe okwesitala ku jjinja mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebala omwoyo wa Mukama, weebala omwoyo omutukuvu. Mwoyo wa Mukama Taata kulembera. Essula ya 21. Awo ne waba enjala ku mirembe gya Dawudi emyaka 3 buli mwaka nga guddirira gunnaagwo. Dawudi n'anoonya amaaso ga Mukama. Mukama n'ayogera nti lwa Sawulo na lwa nnyumba ye ey'omusaayi kubanga yatta Abagibeyoni. Kabaka n'ayita Abagibeyoni n'abagamba era Abagibeyoni tebaali ba ku baana ba Isirayiri naye ba ku kitundu ekyasigala eky'Abamoli. N'abaana ba Isirayiri baali babalayiridde. Sawulo n'ayagala okubatta ng'akwatiddwa obujja olw'abaana ba Isirayiri ne Yuda. Dawudi n'agamba Abagibeyoni nti n'abakolera ki era n'atangiira naki mulyoke musabire omukisa obusika bwa Mukama. Awo Abagibeyoni ne bamugamba nti si kigambo kya ffeeza oba zaabu eri ffe ne Sawulo oba nnyumba ye, so tekitusaanira kutta muntu yenna mu Isirayiri. N'ayogera nti kye munaayogera n'akibakolera. Ne bagamba kabaka nti omusajja yatuzikiriza n'atusalira amagezi tumalibwewo obutabeera mu nsalo zonna eza Isirayiri baweeyo eri ffe abasajja 7 ku batabani be tubawanike eri Mukama mu Gibea ekya Sawulo omulonde wa Mukama. Kabaka n'ayogera nti ndibawaayo. Naye kabaka n'asonyiwa Mefibosesi mutabani wa Yonasaani mutabani wa Sawulo olw'ekirayiro kya Mukama ekyali wakati waabwe wakati wa Dawudi ne Yonasaani mutabani wa Sawulo. Naye kabaka n'atwala batabani ba Lizupa muwala wa Aya bombi be yazaalira Sawulo, Alumoni ne Mefibosesi, ne batabani ba Mikali muwala wa Sawulo 5 be yazaalira Aduliyeri mutabani wa Baluzirayi Omumekolasi. N'abawaayo mu mikono gy'Abagibeyoni ne babawanikira ku lusozi mu maaso ga Mukama. Ne bafiira wamu bonna 7. Era battibwa mu biro eby'amakungula nga kye bijje bisooke, amakungula ga sayiri nga gatanudde okubaawo.
Awo Lizupa muwala wa Aya n'addira ebibukutu n'abyeyalira ku lwazi okuva ku makungula we gaasookera okutuusa amazzi lwe gaabafukibwako agava mu ggulu. N'ataganya nnyonyi za mu bbanga kubagwako emisana newaakubadde ensolo z'omu nsiko ekiro. Ne babuulira Dawudi Lizupa muwala wa Aya omuzaana wa Sawulo bye yakola. Dawudi n'agenda n'aggya amagumba ga Sawulo n'amagumba ga Yonasaani mutabani we ku basajja ab'e Besugireyaadi abaali bagabbye mu luguudo lw'e Besusani Abafirisuuti gye baagawanikira ku nnaku Abafirisuuti kwe battira Sawulo e Girubowa. N'aggyayo amagumba ga Sawulo n'amagumba ga Yonasaani mutabani we ne bakuŋŋaanya amagumba gaabo abaawanikibwa. Ne baziika amagumba ga Sawulo ne Yonasaani mutabani we mu nsi ya Benyamini mu Zeera mu ntaana ya Kiisi kitaawe. Ne bakola byonna kabaka bye yalagira. Awo oluvannyuma lw'ebyo Katonda ne yeegayirirwa ensi. Awo Abafirisuuti ne balwana nate ne Isirayiri. Dawudi n'aserengeta n'abaddu be wamu naye n'alwana n'Abafirisuuti. Dawudi n'ayongobera. Awo Isubibenobu ow'oku baana b'e Lwintuliri obuzito bw'effumu lye sekeri za kikomo 300 nga yeesibye ekitala ekiggya n'ayagala okutta Dawudi. Naye Abisaayi mutabani wa Zeruyiya n'amudduukirira n'afumita Omufirisuuti n'amutta. Awo abasajja ba Dawudi ne bamulayirira nga boogera nti, "Tokyatabaala naffe, oleme okuzikiza ettabaaza ya Isirayiri." Awo lwatuuka oluvannyuma lw'ebyo ne waba nate entalo n'Abafirisuuti e Gobu. Awo Sibekayi Omukusasi n'atta Saafu ow'oku baana b'e Lintuliri. Awo ne waba nate entalo n'Abafirisuuti e Gobu. Awo Erukanani mutabani wa Yale Olegimu Omubesirekemu n'atta Goliyaasi Omugitti. Olunyago lw'effumu lye lwaliŋŋanga omutwe ogulukirwako engoye. Ne waba nate entalo e Gaasi ne wabaayo omusajja omuwanvu ennyo yalina engalo 6 ku buli mukono n'obugere 6 ku buli kigere, omuwendo gwabyo 24, era naye yazaalirwa e Lintuliri. Awo yasoomooza Isirayiri Yonasaani mutabani wa Simeeyi muganda wa Dawudi n'amutta. Abo abana baazaalirwa e Lintuliri e Gaasi ne bagwa n'omukono gwa Dawudi n'omukono gw'abaddu be. Essula ya 22. Awo Dawudi n'agamba Mukama ebigambo eby'oluyimba luno ku lunaku Mukama kwe yamuwonyeza mu mukono gw'abalabe be bonna ne mu mukono gwa Sawulo. N'ayogera nti, "Mukama lwe lwazi lwange era ekigo kyange era omulokozi wange, owange nze. Katonda ow'olwazi lwange, oyo gwe neesiganga, engabo yange era ejjembe ery'obulokozi bwange, ekigo kyange ekiwanvu era ekiddukiro kyange. Omulokozi wange gwe omponya mu kyejo." N'akaabira Mukama, asaanidde okutenderezebwa, bwe ntyo bwe naalokokanga eri abalabe bange. Kubanga amayengo ag'okufa gazingiza, amataba ag'obutatya Katonda ne gantiisa. Emigwa egy'amagombe gyanneetooloola, ebyambika eby'okufa byantuukako. Bwe nalaba ennaku ne nkaabira Mukama, weewaawo nakaabira Katonda wange, n'awulira eddoboozi lyange ng'ayima mu yeekaalu ye. Okukaaba kwange ne kutuuka mu matu ge. Ensi n'eryoka esagaasagana n'ekankana, emisingi gy'eggulu ne gijjulukuka ne gikankanyizibwa kubanga asunguwadde. Omukka ne gunyooka okuva mu nnyindo ze, n'omuliro ogwava mu kamwa ke ne gwokya ne gukwata amanda. Yakutamya n'eggulu n'aserengeta, ekizikiza ekiziyivu ne kiba wansi w'ebigere bye, ne yeebagala kerubi n'abuuka. Weewaawo yalabikira ku biwawaatiro by'empewo, n'afuula ekizikiza okuba eweema ezimwetooloola. Amazzi bwe gakuŋŋaanira, ebire biziivu eby'omu ggulu. Okumasamasa okwali mu maaso ge ne kwasa amanda ag'omuliro. Mukama n'abwatuka ng'ayima mu ggulu, ali waggulu ennyo n'aleeta eddoboozi lye. N'alasa obusaale n'abasaasaanya, n'aweereza okumyansa n'abeeraliikiriza. Awo ensalosalo ez'ennyanja ne ziryoka zirabika, emisingi gy'ensi ne gyeruka. Olw'okunenya kwa Mukama, olw'okufuuwa omukka ogw'omu nnyindo ze. Yatuma ng'ayima waggulu n'antwala, n'ampalula n'anzigya mu mazzi amangi.
namponya eri omulabe wange ow'amaanyi, eri abo abankyawa, kubanga bannyinga amaanyi. Bangwako ku lunaku kwe nalabira ennaku, naye Mukama ye yannyweza, era nanfulumya n'andeeta mu kifo ekigazi. Yamponya kubanga yansanyukira. Mukama yampa empeera ng'obutuukirivu bwange bwe bwali, ansasudde ng'obulongoofu bw'engalo zange bwe bwali. Kubanga nakuumanga amakubo ga Mukama, so siddanga ku Katonda wange lwa kyejo. Kubanga emisango gye gyonna gyabanga mu maaso gange, n'amateeka ge sigavangamu. Era nabange yatuukirira eriye, ne neekuuma mu butali butuukirivu bwange. Mukama kyavudde ansasula ng'obutuukirivu bwange bwe bwali, ng'obulongoofu bwange bwe bwali mu maaso ge. Awali ow'ekisa, oneeraganga wa kisa. Awali omuntu eyatuukirira, oneeraganga mutuukirivu. Awali omulongoofu, oneeraganga mulongoofu. Era awali omukakanyavu, oneeraganga aziyiza. Era olirokola abantu ababonyaabonyezebwa, naye amaaso go gatunuulira ab'amalala obasse wansi. Kubanga ggwe tabaaza yange, Ayi Mukama, era Mukama alyakira ekizikiza kyange. Kubanga ku lulwo nziruka mbiro n'ennumba ekibiina, ku lwa Katonda wange mbuuka ekigo. Katonda ekkubo lye lyatuukirira, ekigambo kya Mukama kyakemebwa, oyo yengabe eri abo bonna bamwesiga. Kubanga ani Katonda wabula Mukama, oba ani lwazi wabula Katonda waffe. Katonda kye kigo kyange eky'amaanyi, era aluŋŋamya eyatuukirira mu kkubo lye. Afuula ebigere bye okuba ng'ebigere by'ennangaazi, era anteeka mu bifo byange ebigulumivu. Ayigiriza engalo zange okulwana, emikono gyange ne gitega omutego gw'ekikomo. Era ompadde engabe y'obulokozi bwo n'obuwombeefu bwo bungulumizizza. Wagaziya ebisinde byange wansi wange, ebigere byange ne bitaseerera. Nayigganya abalabe bange ne mbazikiriza, so saakyuka nate nga tebannamalibwawo. Era mbamazeewo ne mbafumitira ddala n'okuyinza ne batayinza kugolokoka, weewaawo bagudde wansi w'ebigere byange. Kubanga osibye amaanyi ag'okulwana, owangudde wansi wange abo abangolokokerako. Era abalabe bange obankubizza amabega, nzikiriza abo abankyawa. Baatunula naye tewali wakulokola. Baatunulira Mukama naye n'atabaddamu. Awo ne mbasekulira ddala ng'enfuufu ey'oku nsi, nabasamba ng'ebitose eby'omu nguudo ne mbasaasaanya. Era omponyezza mu kuwakana kw'abantu bange, n'onkuuma okuba omutwe gw'amawanga. Eggwanga lye simanyanga lirimpeereza. Bannaggwanga balinjeemulukukira, nga kibajje bampulire baliŋŋondera. Bannaggwanga baliggwerera, era baliva mu bifo byabwe eby'ekyama nga bakankana. Mukama mulamu, era lwazi lwange atenderezebwe. Agulumizibwe Katonda ow'olwazi olw'obulokozi bwange. Ye Katonda ampalanira eggwanga, nassa amawanga wansi wange. Era nziya mu balabe bange, weewaawo ongulumiza okusinga abo abangolokokerako. Omponya eri omusajja ow'ekyejo. Kyennaava nkwebaza Ayi Mukama, mu mawanga n'ennyimba okutendereza erinnya lyo. Awa kabaka we obulokozi obunene, era amukola ebyekisa ekingi, oyo gwe yafukako amafuta, Dawudi n'ezzadde lye emirembe gyonna. Yes, haleluya, haleluya. Luganda Mukama yeebazibwe, bakulisaayo nnyo mu Bible reading yaffe. Mwebale kunneegattako, mwebale kunjagala, mwebale kuyayanira Mukama Katonda. Mwenna abanneegasseeko mbaagaliza olunaku olulungi mu linnya lya Yesu Kristo, n'abagenda otwegattako mwenna. Ekitabo kyaffe tukiwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu, tukikowolyako omuliro gw'eggulu okukyetoolola. Leka Mukama Katonda tutambule nga bajjajjaffe baatambulanga, so singa ffe be twagala wabula nga bw'oyagala. Leka tuluŋŋamizibwe Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Mwoyo wa Mukama fuga mu kigambo kyaffe, leka kitukolemu omulimu mu linnya lya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Sigaddeeza Omumbejja wa Yesu NKSM ku lw'obuweereza. Omumbejja wa Yesu, lift up your faith altar. Omupiira akategattako nsaba n'obuwandiifu, likinga, commentinga, subscribinga, sharingirako gw'oyina. Nawe omukadde wa buli lunaku sharinga, tolema sharinga, ekiba kikoze bulungi. Shalom, shalom. Ndawe ebiwonvu kankuleko ofuge tata
Tata wange nkuyita ye ofuge sebo katukuleko ofuge mu by'enfuna